ate amawulire agenda agaliwo ye mwana mulenzi Mbazira Tonny ono munnaye ng'afunye akabenje abadde agenda eyo Masaka jjukira naye we Masaka ttiimu nnene nnyo eyawa Masaka era ng'alina omuyimbi amanyiddwa nga Aida Muggo munnange bafunye akabenje kalinde kabusavaawo mpitewo era ng'emmotoka yonna mwe babadde eweddewo ne naye ekyo naakafunako ssaawa zino nti bamuddusiza we Masaka mu ddwaliro ly'ekitovu mwe bamututte ne nga yo bambi toyongera obbateeka mu ssala gwe wena tamanyi Mbazira Tonny yona abeera Suuna Beni abebinyanyanyanya obanze erinnya zaayogedde obubi kale abebinyanyanyanya bali babiri Mbazira Tonny ne Suuna Beni kati ono Mbazira Tonny oba asinga obunene ku Suuna Beni munnange ate yafunye akabenje emmotoka yonna eweddewo katongera obbasabira munnange twongere era obbateeka mu ssala maaso wano maasuze mutya bannayuganda gyebaleko byonna gye mutuusaako engalo amanya bampita ayitawo atatya biduduma omulwanirizi w'eddembe eyawaayo obulamu okulwanirira eddembe sirwanirira lyange nzekka ndi purezentinga bannayuganda emiliyoni 45 oba 5 agali mu Uganda nawaayo obulamu bwange okulwanirira eddembe si lyange lyokka eribyo gwandaba nange ayogera zempitibwa ayitawo atatya biduduma essaawa zino twerabidde omulabe waffe yaani bannankyukakyuka na buli ayagala Uganda empya tuswadde nnyo twekakkanyiza nnyo era tuswadde ebisembayo tuzze ku muyimbi tulese Museveni ali eri yeeyagala ayinaayina twerabira mangu twerabira abalabe baffe ne tulumbagana abo abatalina yadde kye batulumizza abatalina yadde bulumi bwe batadde ku munnayuganda ndaba essaawa zino epeegi zonna ez'enkyukakyuka zitunuuliza alien skin emmundu naffe abavuddeyo gezaako bagamba nti bannange ebintu bye tukola bya buswavu ebintu bye tukola bitukakkanya ne mututeeka mu lutalo era naffe ne mutukkakkanya baganda bange sisuubira nti ndi musiru nnyo sisuubira nti nina omuwendo gw'essente ogusobola okumpeebwa okweryamu olukwe nga nina enkovu ku mwoyo gwange ku mutima gwange ne ku mubiri gwange naye ku lw'amazima n'obwenkanya gye nasalawo nnwanirire sijja kusirika bwe muba munkyawe nkiddamu bwe muba munkyawe naye sigenda kukozesa bigambo bya bulimba nga lumbuye byabateerayo nga lumbuye byabapositingira nga tukimanyi bulungi nti lumbuye akolagana ne PTA Daily Star akolera ku Nassa Road gye bakolera bisitampu ebyobulimba ebipapula ebyobulimba nga basobola n'okukola passport eri fake endagamuntu ne driving permit ebiri fake bye bali mu kuteeka ku mutimbagano nti bya alien skin kituufu Julius akuuma alien skin musajja yali mu magye oba ali mu magye mukwano gwa alien skin bankula bonna nga nze bwe nakula n'ab'amagye era nange mbalina mikwano gyange nga gwandaba bw'olina ab'amagye nga mikwano gyo kubanga abo ab'amagye baganda baffe ekyo n'omukulembeze waffe bulijjo akyogera nti tuwasa bawala baabwe nabo bawasa bawala baffe sisuubira nti okubeera n'ow'amagye nga mukwano gwo musango bwe kubanga musango ekyo nakyo mutukigambe kubanga mmwe bannankyukakyuka bangi mulina mikwano gyammwe mulina ennamba z'abasirikale mu masimu gammwe bannankyukakyuka bangi abaava mu magye ne badda mu nkyukakyuka abalina famire zaabwe nga ziri mu magye n'ejjo ly'abalamu abaazirwanako bajja ku kitebe kyaffe
era ne babambaza baleeti zaffe eza National Unity Platform. Naye era still nga baali babaddeko mu magye. Julius yakula ne alien skill. Essaawa zino bwe muli mu kulumba sisuubira nti bwe baakula bonna nti olw'okuba oli muyimbi ono w'amagye omukwano ne guggwawo. Ng'omuntu yenna omulala osembeza banno abo be wakula nabo, as long as kyemukola tekirina gwe kirumya. Naye nalabe bannankyukakyuka nga omuntu Bayine eyakuba Ashraf ffenna tumumanyi, amawulire gaamulaga, naye ne batuuka ne bagamba nti Julius ye yakuba alien skin essasi ku mutwe, ekintu ekitali kituufu, kubanga olunaku lwe baakuba Kasirye Ashraf hayita wannaliwo nga ndaba. N'essaawa zino mumba mutambulira ku propaganda wa Lumbuye nti Julius oba ne bannankyukakyuka abalala gwe bali mu kutambuza ku mutimbagano nti Julius ye yakuba Kasirye Ashraf, mulimba awo nteekawo n'omukono ne bagutema. Bannankyukakyuka, ndowooza tuleete ebyo ebintu ebituufu ebirabisa nakyemalira ebituufu, bannayuganda bajja kuba bamativu. Tukimanyi ani yatta abantu nga 28 na 29. 7 yatowa order abantu abo battibwe, so si alien skill, so si Julius munnamagye omunnayuganda ayina eddembe lye okweyagalira mu nsi ye n'okukolagana na buli muntu yenna gw'ayagala. Nammwe mwennyini mulina ab'amagye. Lumbuye ogamba olina ab'amagye mu State House. Wira Asiimwe olina ab'amagye mu State House ababawa information nti Museveni agenda wano, nti kati mulwadde. Ebyo bye mujja ne mwogera kuno ku mitimbagano kitegeeza nammwe mukolagana n'ab'amagye. Lwaki alien skin ye okolagana n'aw'amagye musango nga nammwe mukolagana n'aba SFC abakuuma Museveni? Olaba abo aba SFC basobola obbawa information ya Museveni, kitegeeza nammwe muli balabe era nammwe muli babi kubanga mukolagana n'abasirikale ba Museveni. So temuddamu kugamba nti alien skin okukolagana n'ab'amagye, obukuumi bw'ab'amagye musango. Pastor Wira Asiimwe, simanya pastor ono omufere ono abeere Kata, wali mu poliisi kuba gwe ASP Wire Asiimwe. Gwenga tetwakubuula bwe wajja mu nkyukakyuka, gwenga tetwakunafuya kubanga twandibadde tukozesa ekyo ne tugamba omuntu yava mu poliisi tumwesiga tutya okubeera nga ali mu nkyukakyuka. Bwe twogerera osonda ssente ku mutimbagano nti olwanyise gavumenti, naye ku layini z'e Uganda kukuŋŋaanyiza ssente, layini eya MTN n'eya Airtel kyokka nga wali mu poliisi ya Museveni n'akuleka nga tukimanyi bulungi ono eyeeyita owa ADF. Kino ekivubuka ekyakola vidiyo ku TikTok ekyeyita ekya ADF tewaayita nnaku ezi nga bakikutte, kakati gwasolooza ssente ku layini ya MTN n'eya Airtel ng'ogamba nti za struggle okuggyako Museveni. Lwaki tebakwatanga? Lwaki layini ezo tebakubanga mu kampani? Kuba wano kampani zonna ez'empulizigano gavumenti weesalawo ekintu kikolerawo. Olaba basobola okuggalawo ebitongole ebigaba obuyambi mu biseera by'akalulu nga bagamba biyitamu ssente z'obuyeekera. Basobola okuggalawo ebitongole ebirabirira bamulekwa, ebirabirira abalwadde ba siriimu kubanga balowooza bye biyitamu ssente z'obuyeekera oba balowooza nti biyitamu ssente z'obuyeekera mu biseera by'akalulu. Mufu byonna nfuya alien skill. Essaawa zino pulezidenti waffe n'abaswaza kubanga kye mwagala okuleeta essaawa zino kya bulabe. Senga olunaku lukya ng'otadde Julius wano ku mutimbagano ng'ogamba nti ye yakuba Kasirye Ashraf, omuntu yenna n'ayagala okukola revenge ku Julius
naye nga si ye yakuba Kasirye Ashirafu. Olutalo olw'obwolwana olw'enkyukakyuka olw'amazima n'obwenkanya oba olugusizza, kubanga oba ossizza omuntu ow'obwereere olwa propaganda olwakalebule, naye nga naawe olina ab'amagye b'okolagana nabo. Mwe mulowooza pulezidenti musiru okukola post n'alaga omusirikale bayine eyakuba Kasirye Ashirafu? Munnayuganda gwandaba musajja yagambye weetegeerere, totambulira ku bandiwagon z'abano babuloga abapropaganda abali mu kwefuula nti bankyukakyuka. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu